kubiyitingana nga abasawo essaawa yonna we bagenda okuteeka wansi ebikola okulaga obutali bumativu bwabwe naddala ku nsonga y'ensako yaabwe. Olwaleero abasawo abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Nurses and Midwives Union nga bakulembeddwamu Akulira Dr Justus Cherop bavuddeyo ne bategeeza ng'ebiwungeesebwa ebitali bituufu wadde. And some people are circulating rumors that the nurses are going to have a strike on 25th. So, which is not true. We have not yet seen any circular from Ministry of Public Service of any issue of salary. Mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe kyabwe, Dr Justus agamba nti tebayinza kuteeka wansi bikola kubanga baamala dda okutegeeragana ne gavumenti nga gavumenti tennaba kubawandiikira nti eremeredde okutuukiriza bye bakkiriziganyako. I contacted the Minister of Health, the PS Minister of Health, and also conducted the Minister of Health, Public Service this morning, and all of them told me this morning that they have not released any salary circular. Newankubadde mu kiseera kino abasawo abakuuma ebiwandiiko bayita ba medical records bateeka dda wansi ebikola nga baagala n'ensonga zaabwe zitunulwemu. Bano Dr Justus abasabye okukomya Akeediimo Kano kubanga ng'ekibiina ekibagatta bali munteseganya ne gavumenti ku nsonga zaabwe. Abasawo bano baagala gavumenti ekyuse ne mu nkola gye basasuliramu omusaala giyite salary scheme kubanga eno ekoze kinene okuddusa abasawo abakugu mu ggwanga olwo ne boolekera amawanga amalala ekiyinza n'okuviirako eggwanga okusigaza abasawo ab'ekibogwe. Olutandaalo okuli emirimu gy'abakozi nkadde ng'abantu abafulumye kati mu kiseera bino tolinawo bateeka n'obawa omuli taito n'omusaala gwe bateeka okufuna. So tusaba gavumenti mu bwangu obusoboka ekole restructuring ya health sector yonna. Abasawo bakafuluma kati nga balina obumanyi obw'omulembe basobole kyobola abasawo abasinga abakugu batuvaako ne bagenda. Mu ngeri y'emu bano era batangaziza ne ku nsonga z'ettaka lyabwe erigambibwa nti lyatundibwa dda nga Dr Fatia Nassali ategeezezza nti ettaka lyabwe weerira n'alaga n'ebiwandiiko ssaako n'ebyapa ebiraga obwannannyini ku ttaka lino. Ttaka ly'aba nurses katugiyite ba nurses and midwives. Enkulaakulana gye mulaba egenda mu maaso ku ttaka lino twafuna abantu betukwatagana nabo olw'okuba tetwalina ssente zisobola diteekamu ssente kulikulaakulanya ne tukwatagana n'abantu abakulaakulanya ettaka lino. Era project ye egenda mu maaso kigenda kubeera ssomero erigenda okubangula ba nurses ne ba midwives mu butendeke obwa waggulu bwe tuyita specialties. Bwe batyo baagala Minisitule ya Science ne Technology nga eyambibwako ekitongole ky'ebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission okukola okunoonyereza ku bantu ababungeesa kale bulono bakwatibwe olw'okusasamaza eggwanga. To track these people and we shall take them to court. So we are not there to joke around. Bino ebijjidde nga basawo bali mu nteekateeka ne kaweefube w'okukuza olunaku lwabwe olubeerawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Hasif Sekiwunga ne Jacqueline Nantale, BBS Refina Gambuzi.